Yes. Nzize wano leero okubategeeza nti omukyala Juliet Zawedde aluso olukwe olw'okunkwata antwale mu kkomera. Mu lukwe luno aguze police, aguze abalamuzi kubanga alina ssente nnyingi yetayogerwako. Ekimpalanya oba ekinsibya kwogera mazima. Nayogera amazima olw'abasiyazi batambula nabo abavubuka abambala ebiteeteeyi omuze president gwe yagana mu ggwanga lino. Namwogerako amazima ku video bwasasanira ku internet mwenna bwe balaba ng'anwedde omwenge agangayidde n'atuuka n'okwefukira nga bakwata mukwate. Nayogera amazima ku mpisa embi ey'okukisingiranga abasajja ab'enjawulo mu mabaala eyasasanira ennyo ku mutimbagano ng'ate sinze nzeke yagyogerako. Njagala okubategeeza in Africa ate Uganda abaana baffe bangi bali ku mitimbagano bakoppa empisa zino ezitali nnyungi. Omukyala Juliet Zawedde ze yakola nenvayo nenzoogerako kye yakoze, gula police, gula balamuzi, kwagala kunsiba antwale Luzira bampa obutwa banzete. Nkubira omugalanga President Museveni tatange yali mwogezi okumala emyaka 14. President Museveni nsaba oyingire mu nsonga zino taata. Sina musango gwe nakola okujjako okwogera ku mpisa ze nalaba nti tezisaanidde ezitta ekitiibwa ky'eggwanga abaana baffe ze bakoppa empisa ez'obusiyazi ez'abavubuka obutambula nga bwambadde biteteeyi okunywa omwenge n'agangayira okukisinganga abantu mu mabaala basajja ab'enjawulo. Bwe tutaakuuma empisa zaffe ng'eggwanga n'ennono n'okukwogera ku bintu ebitali bituufu ebibeera ku mitimbagano eggwanga lino ligenda kufa. Nkubira omulanga General Sale Musale okutegeeza nti General baguze police ne bagula abalamuzi. Sina musango gwe nazi. Ebintu bye nayogerako buli omu yabyogerako era ne bu video we buli ku internet sinze yabukwata. Kati how can that be my problem? If I talk about something that is bad, how can I be a criminal now? Njogera ku bikyama tempo kenga nze muzi w'emisango. Kubanga mama omukyala alina ssente Juliet Zawedde yasiba buli atamuwagira asiba buli amwogerako ayagala tuwagire ebyekisiru bye. Excuse me, we won't do that. Genere mukenko kubira omulanga nsaba oyingire mu nsonga zange. Polisi yaguliddwa waliwo olukwe lw'okunzitira mu kkomera, omulamuzi yaguliddwa kubanga nayogera ebituufu ate nga buli omu yabiraba nga si birungi era ne babyogerako. Mwemwe n'abanvuma ku TikTok kuba abasasudde muli ssente zammwe sibalinaako buzibu era buli yasasuddwa n'abasinga obungi mwankubidde ne muŋŋaa Junior tugenda kuvuma kubanga Juliet Zawedde atusasudde. Nenze sijja kuva ku mazima, sijja kuva ku kituufu. Mama Kadaga nkukubira omulanga oyingire mu nsonga zino. Sina musango gwe nazza nayogeranga buli omuntu mulala yenna bwe yabyogerako ng'omukyalo ono akesingira abasajja ab'enjawulo mu mabaala emize abaana baffe gye bayinza okukopa. Mama Janet Museveni amaze obudde ng'atutusomesa abakyala enneeyisa mu bantu bannakazadde b'eggwanga engeri omuntu gy'alina okweyisaamu kuba abaana bano bakoppa emize mu abantu abava ebweru abava mu Amerika. Emize gyammwe emibi mugikomye mu Amerika. Eno Uganda kwata emize egyo ogikomye mu Amerika naye ate abakwogerako ate ffe boosiba kubanga olina ssente empitirivu. Juliet my sister sigwasa osobera ne ssente mu nsi eno. Abagagga bangi balina ssente naye woba oyagala ekitiibwa, if you want respect first give it to yourself. Ne bw'ona asiba kati bonna abakwogerako ogenda basiba kale ogenda kunsiba. Even everybody who talked about it naye ogenda musiba. Nsaba General Damulira oyingire mu nsonga zino kubanga gwe nkumanyi General Damulira otunuulira ekituufu n'amazima. Minister Balamu nkusaba oyingire mu nsonga zange. Bannangira bwereere. I have no crime I committed. I was just talking about something ekiri ku social media openly. Since yakwata bu video bwe nembuteeka ku social media. Buli ekiba ku social media people debate about it because it's in public domain. How did that be my problem really? Mbukubanga Juliet Zawedde yakola birthday ne sita muwagira. Do I have to support everything? You become a public nuisance and you expect Junior to come and support you? I won't do that. Naye yaguze police, they are persecuting me. They are violating my rights. Bali mukuntiisatiisa aguza abalamuzi ye bw'akola buli atamuwagira amusiba. The last time she came here yasiba Kibedi 7 months in prison. Akusiba n'alinya ennyonyi n'agenda. Tayagala kumwogerako. Bw'omwogerako ng'akusiba ng'agula abakuvuma. That will not happen to me. Chief Justice Owiny Dollo. Essiga ly'eddamu zirifudde livunze. Abantu babasibira obwereere. Omuntu ne bakuyita ku police ne bakozesa statement nga ne bakozesa tobimanyi mangu nnyo state na section nga file kubanga naye abamugule nagenda mu kooti omulamuzi n'agamba nandikuwadde bailo naye teri bakwemira genda kwa rimande Luzira. Essiga ly'eddamuzi era nsaba appointment nawe Chief Justice abalamuzi baffe bagenze bafa oli nayimirira eri n'asiba omuntu over nothing. Nze sina criminal record mu ggwanga lino.
I've never gone to the police. Siberanga koruzira for the years I've ever existed. Ndilo abiding citizen. But I will not allow this lady to violate my rights just because I was sent. Just because mbobo tamuwagira nga akusiba. Bomogera keze pesa ze zabasiya zibatambula nabo nga bakubokera. Bomogera ke byokuno omwenge nagangayira nga akusiba. Bomogera ko lwaki akisinga basajja abenja ulo mubala abana bafe bako pemeze dino nga akusiba. So msaba president, msaba denemoke. Tatange yali mogeziwo oyigire mu nsonga zino amazima gafeyo. Mama Kadaga goli senga. Mama Kadaga nkusaba oyingire mu nsonga zino senga wange. Minister Balam gwe minister wabavubuka gwatutwala. Tetugenda kukiriza mpisa zireteddwa bweru kono na gwanga lyaffe just because ababikola baina cent. They can buy whatever they want to buy. They can intimidate whatever they want to intimidate. They can pay bloggers, they can pay TikTok to abuse people. Obo busente bwe yabawadde nange yabompako. Era screenshots mwazirabye. Buli womogerako nga aleta screenshots nga akutisa tisa. This will not happen to me. I will fight for my rights even if I stand alone. Atuwadde sente, atununye emisino, akoze buli kimu. Naye era temumwagala. Temumwagala. Omuntu natuuka n'okukwata omuyimbi w'eggwanga amutwala parentira amujjanjabi ne muvuma muvume. Temumwagala ebyo byonna abikoze temumwagala. Atununye emisino, atuwadde sente, atugulidde zi champagne, akoza ki temumwagala paka kati mumwagala. Mumwagala. Lero sirina gayomba temumwagala. Mumwagala. Temumwagala. Omukazi abakoledde buli kimu. Ife akoze zipate nze yakolanga zipate na flyinga ini ne family yange yonna ansabye abaana banga abesibyeko akoza temumwagala omuntu nakununa omusino nakununa omuniyo nakusasulirako sente encha nokera nomugamba mayuga nga badde wano n'omusino nze nagano okununa kuba ekimana cha plastic you know mumwagala mmwe temumwagala kati I don't know oba you understand kati Mayuga akozesa nnyo abantu ensobi nze Mayuga tankozesa ngako nsobi owulira by the way I'm one person Mayuga tankozesa ngako nsobi you know why because I have an independent mind era nze ebbanga lyenamala ne Mayuga ly'ebbanga Mayuga lyeyandaga nti alina amagezi nga amagezi bwe gakendeera bamwawe empi n'atereera bwagan era my conscience was okay dealing with her teyankozesa ko nsobi n'egyo kuvuma muntu n'ogwo however ensonga Mayuga gye yankozesa ensobi yali ya mwana muwala nga bamuyita Kiki bwe yazinira bbaawe ensonyi n'azifuula obusungu n'atwala Kiki mu kooti you understand naye Mayuga alabika mawube mulwadde but other than that nze Mayuga tankozesanga ku nsobi Mayuga ayina ensobi gyakola agenda n'ava gyavudde ensi yonna yonna nga emuzizi Mayuga is a social reject awulira Mayuga is a social reject and because of that waberawo abantu kati njabba omanyi nze enjogera nnyo amazima waberayo omuntu ng'abantu bamwagala oba akoze kibi oba akoze kirungi nga bamwagala ne bwabanyiiza oluusi akunyiiza ne weesooza ate oluvannyuma n'oseka some of those people nenda babagamba mulaba fulumizi yatutama naye ate tumwagala oyo nadda wali olaba Junior Mutuli nze nga tanambuukira nze Junior nali mwagala nga nebyakola I laugh you understand ngolusi kale nga kizibu nnyo munyigira until when okay nawe watutama thank you and you are busy here on my life kati ejemirambo jembeera njagala yes tosobola ate kukyawa senga asiri ekisooka nze ndiko obulemu obw'okunanaagira toyina data naye era ogenda n'ogula data ogoberere senga asiri ananaagira data ogenda okumalako eddakiika 3 nga data wo yenna aweddeko kati that means onjagala
because you're buying airtime owuliriza omuntu ananaagira akumalira data neera noyongerako data. That is love. That is love. Olaba waliyo abantu abatakkiriza mbu bakwagala, akwagala naye mutima akulinako akasajja, but like they are basically obsessed with you. That's me. Ekisooka nze buli ex wange alabye. Ekyokubiri buli muntu atanjagala alabye, kubanga ne bwombulokinga buli lunaku olina okuwulira erinnya lyange, olina okundaba awantu for as long as oli ku social media. Nkulimu nga ntunuka. Waliwo komenti y'omukazi. Omukazi alina face weight kamubalage, alina face nene alinga mayuga. Yazze yesterday n'agamba kakazi kano senga kaali tekananaagira omuntu bannanga alabye. Nono omukazi